Abakwate kuliko Abdulkarim Kasibante, Francine Sekanjako, Deo Isengoma n'abalala bana oluvannyuma lw'okusangibwa nga bajja ku bantu ssente mu lukojjokojjo. Bano babadde babasuubizza okubakolera amagoba mu ssente zaabwe ku mutimbagano. Bano babadde bakungaanyizza abantu mu kifo ekimu mu Nnyendo nga bagamba nti bagenda kubayigiriza engeri y'okukolamu ensimbi nga beeyambisa amasimu gaabwe. Ng'oyita mu mutimbagano egy'enjawulo nga ku intaneti ne ku mobile money. Ebintu by'amasimu sente ziyita ku smartphone era balize sibadde na smart bati okusinga badde kuba amasimu amanene bizinesi nga zita ku masimu. Oluvannyuma lw'okwekengera ebibadde bibasomesebwa, abamu batemeza ku poliisi era nayo n'esitukiramu era n'ekwata abavubuka bano ng'esoose kukwatako 3 abalonkomye bannaabwe nabo ne bakwatibwa. Abatuuze batutegeezezza nti bagenze okulaba ng'ebibasomesebwa ate mulimu okusooka okuwaayo ssente ate nga si birambulukufu. Gojiwaayo n'amanyago zino bagamba olukiiko lutandika ssaawa 5 era bwe ziweze mbadde nabivuddeko era ne banyuna ne baŋŋamba kumawo olukiiko lukoze ekimutanda nganza tuuka wano nebaŋŋamba nti amukama waffe tannakola ki tannajja naye Omwogezi wa poliisi e Masaka Twaha Kasirye ategeezezza ng'obubbi kika kino bwe weeyongedde e Masaka. Bano bakwatiddwa tulabe ekigendera kikibabaddeko na biki badde basomesa abantu bano. Era ategeezezza nti akagera eggwanga gye riri mu kizibu ky'Ebola kibadde kimenya amateeka okuŋŋaanya abantu abangi mu kifo ekimu. Tugende mu kaseera kano enkuŋŋaana zibadde ziri limited nga ziteekeddwako okukwakulizo. Naye omuntu wojjira n'ofuna abantu abawera ddala 10+ n'obeera ng'oli nabo oli mu basomesa mu kaseera nga kano kiba kimenya mateeka.